agulumizibwe nga atenderezebwe nga awebwe ng'ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo yenze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo nze mbabuuzaako nzize okubabuuzaako mwenna mwebale kubaayo bannayuganda mwebale kubaayo ba Nasta TV. Bassebo ne bannyabo olwaleero tuzze ku programu yaffe ey'okumanya abaddugavu bannayuganda oba mmwe oba ffe tulina enzikiriza. Bassebo ne bannyabo kye njagala okubannyonnyolako nze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Waliwo omuntu atudde eyo ebbali wa TV ye abuuza nti naye TV eno nzikiriza. Bassebo ne bannyabo oyo tumumanyi ng'omusawo w'ekinnansi. Bajjajja baffe bwe baabeerawo ku lubereberye mu ntandikwa tuyina enzikiriza, tuyina ekigambo Katonda. Yali tasobola tuwa kigambo Katonda n'atatuwa nsinza. Omuzungu bwe yajja wano yajja n'ekigambo God, Omuwalabu n'ajja n'ekigambo Allah, ate naffe ne batusanga n'ekigambo Katonda. Tayinza kukituwa n'atatuwa nsinza gye tusinzaamu. Era buli nzikiriza nebeera ng'emusinza buli ggwanga nga limusinza mu buwanga bwalyo nga bwe yali wanga oba nga bwe yali tonda. Kyetonde Katonda wanga Namugereka ggulu liiso ddene alina amannyo mangi, naye babugamba nti ye liiso ddene kitegeeza nti yalaba wonna. Ye ggulu ye yakula n'agulumira, ye wanga eyewanga yekka na yekka, ye sserubaale nannyini myoyo egiramulira mu lubaale, omuzungu kyayita universe. Kati olwaleero njagadde okujja okubannyonnyola bassebo ne bannyabo nti ffe tuli nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono. Waliyo omusawo w'ekinnansi naye nga mukristaayo, waliyo omusawo w'ekinnansi naye nga mukatuliki, waliyo omusawo w'ekinnansi naye nga musiraamu. Naye nze ndi jjajja w'abaana omusawo w'ekinnansi ow'obuwangwa n'ennono amanyi Mukama Katonda. Njagala kunnyonnyola gwatulaba eyo. Mukama Katonda ng'atuteekateeka ejjembe si Katonda. Ago ge maanyi amayambi agayambako ebyo byotasobola kweyamba na mikono gyo. Abalongo si Katonda. Abalongo ge maanyi amalongo ga nannyini kulongoosa nga bw'olimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa oba nga bw'oyera ennyumba yo n'ogirongoosa. Emizimu, omuzimu ye muntu eyafa, oyo ye muzzi obuzimu muntu gwe, kubanga bakuyita Jumba naye waliyo Jumba omubereberye bakuyita Lwanga, waliyo Lwanga omubereberye bakuyita Lubowa, waliyo Lubowa omubereberye bakuyita Kasajja, waliyo Kasajja omubereberye. Kati omuzimu omuzza obuzimu bantu, oguzza emizimu gwe, oyazza obubaka mu ggwe. Kaakati ne tubaayo n'amaanyi ga musambwa, omusambuzi nga bw'olimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa. Bwe tugatta emyoyo egyo ena oba ebitundu ebyo bina bikola ekigambo lubaale, nti gy'emyoyo egiramulira mu lubaale egiramula n'obutonzi. Kaakati gwe ky'ogamba nti abo balina bakatonda abalala. Bassebo ne bannyabo ejjembe si Katonda, omuzimu si Katonda, omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda. Era bw'osanga abasawo b'ekinnansi nga bajjanjaba abantu baabwe baba mu kitundu eky'obujjanjabi nga dokita ali Rubaga naye ng'ate ku Lwessande ateekako eggandula n'agenda ayimba misa nga faaza. Waliyo faaza nga dokita. Kakati waliyo omuwalimu ng'ava ekibuli mu ddwaliro naye n'agenda ate n'ateekawo okusinza oba n'ateekawo okusaala ekibuli. Kakati bassebo ne bannyabo nange Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye professionally mu buzaale bwange ate ndi jjajja w'abaana, ndi dokita, ndi mujjanjabi. Ekyo nno kibabuzaabuza nnyo lwaki ate mujjanjabi ate nga yakulembera enzikiriza. Ye osobola okusanga pasita nga profesa atwala ne lecture e Makerere.
osobola okusanga pastor nga yasoma economics obanga musomesa naye nga ate pastor omuloyi w'emyoyo. Kati saagala mubule nze ndi Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza eno nze okubeera Ssaabakabona natikkirwa nga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2017 natuuzibwa ku lusozi Walusinsi. Waliwo n'ali eyabuuza Ssaabakabona abeerawo atya oba Ssaabakabona kyeki? Ssaabakabona kwe kubonekerwa obw'omwoyo ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja. Bw'obeera Ssaabakabona kitegeeza b'okulembera babayita bakabona. Bakabona y'oyo alaba nga bwe kyali olubereberye alina okwolesebwako omutonzi. Mu mwaka gwa 62 Ssaabakabona eyabikkula omulembe Omutinzikyusa mwe tutambulira omusiige Ssebyayi Kyabangi, saagala batwala speed kubanga obw'omwoyo bwe tutuuka ebuzibu oluusi n'okuwulira oba towulira ogaa nti oba ayogera biki. Kati njagala batwala mpola. Maama namuganya akukireeka n'omusiige Ssebyayi Kyabangi abaatuula ku lusozi Walusinsi nga y'ensibuko y'ensi y'omwana w'omuddugavu ekisangibwa mu Bulemeezi. Bwe yabeerawo twamuziika mu mwaka gwa 2016. Mu mwaka gwa 2006 mu mwaka gwa 2006 mpaka okutuuka mu mwaka gwa 2017 twali situlina Ssaabakabona naye nga waliwo bakabona. Kabona Laadi, Kisomba Nabbi, Matovu Kitaka kya Nawansi yaliwo. Kabona Ebukandekande yaliwo. Kabona Kijjo Kaweekwa yaliwo. Profesa Wangola Ndawula, Kabona Wamala Mugalula Kijjudde, Kabona Wamala Mbago Katibba, Kabona bakabona bangi. Kabona Kato Muwanga Senkandwa, Kabona Masiko Kayigi, abakabona baaliwo. Abo bakabona ababereberye abasobola okuzzaawo enzikiriza eno. Kati gwobuuza nga bwe baali bamulonda sitwamanya. Ye toyinza kumanya mbwa gyeyiggira nga gwe toyigga. Amanye ebyembwa yaba omuyizi. Kati abo bakabona b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono be baatuula nga tuyita mu myoyo nga tuweereza omutukuvu Ssewamala Musoke ne baga nti ekifundikwa kya Ssewamala ku nsi ye Ssaabakabona Jumba Lubowa aligawesa era n'enkolebwako emikolo era n'entuuzibwa. Ye ntebe eno mwentudde. Ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tuyina obukulembeze so saakera ku makya ne neetuuza bassebo ne bannyabo seerangirira. Amatikkira gange ku Star TV kwegali Bukedde, Uganda, UBC, NTV, teriiwo TV ya Uganda etalina matikkira gange kubanga omukolo bwe gwe gwaliko abantu batono twali tusoba mu mutwalo naye gwe bala 2017. Kati bwe ngenda kuweza emyaka 6 nga ntuuziddwa mu mwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 era amatikkira ago gagenda kubeera Iganga. Bwe namala okutuula mu ntebe twatuula ne tukuŋŋaanya nga sinatuuka ku kitabo kino twatuula ne tugaa nti enzikiriza eno yeetaagisa ki? Olwo twakubanga crusade ne batukuba, twasomesanga abantu ne batukuba, ne tuziika abantu baffe abali mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu nga balowooza tetuli nzikiriza. Twakwata bannamateeka baffe 12 abakulemberwa munnamateeka Kizito Kayiira Lwere, Kansa Ivan Bajenda mumumanyi bulungi kuba kati njagala mbawe directives gye twayita. Kansa Ivan Bajenda owa Bajenda Advocates ne tumukwata ne tugenda tuligestalinga enzikiriza eno ng'Abakatuliki bwe baligestalinga, ng'Abasiraamu, ng'Abalokole n'abalala. Tuyina registration etali ya Jumba, etali yaani, era registration eyo bwe twamala okugikola twatandika okuteekateeka obukulembeze, olukiiko lwa High Council, enkiiko ez'amadistricti, era kati we twogerera tulina amasinzo 267 agasinza buli lwa 6. Titusinziza mu ssabo, titusinziza mu ddwaliro, titusinziza mu biggwa, tusinziza mu masinzo nga bw'olaba essinzo ly'omutukuvu Ssewamala. Eryo ssinzizo
erikulemberwa Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa. Era wano wenkoledde program ntudde ku kitebe kya nzikiriza ya buwangwa na nnono ng'ekyapa kisoma enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondism Face ebitabo byaffe. Era wano ndi muweereza Ssaabakabona addako era ajja kutuula mu ntebe eno era ajja kutambulira mu mmotoka ey'obwa Ssaabakabona. Ne tulaba nga twatuuka dda bassebo ne bannyabo kino kifaananyi kya nsozi ez'ewalusi kino ekifaananyi ekiri mu kitabo kino. Era akabonero kano kabonero ka nzikiriza ya buwangwa na nnono kaliko enjuba ekyo kitangaala, kaliko emmunyenye ekyo kitangaala mukimanyi, kaliko omwezi bubonero bwa jjajjaffe Ssewamala Musoke. Waliwo ali eyagamba lwaki mukozesa obubonero obw'omwezi enjuba muli basiraamu? Bassebo ne bannyabo akabonero k'enjuba katudde ku ggulu. Mukama Katonda teyatondera eggulu siri abasiraamu bokka. Akabonero k'emmunyenye katudde ku ggulu tibakatondera basiraamu bokka. Akabonero k'omwezi katudde ku ggulu. Omwezi gwe gutuddemu obwajjajjaffe Ndawula ggulu ddene era mwe muyimiridde obwamaama Namirembe obwa Nakayima. Gwe omukyala bw'oba ogenda kuzaala bw'ogenda mu nsonga Abaganda bagamba ali mu mwezi. Kakati omwezi kabonero kaffe. Emmunyenye y'empingo y'amayembe, amayambi amazadde era amakuumi g'empya. Kati akabonero k'emmunyenye mwe mutudde obuyambi. Akabonero k'enjuba kyekyombo ky'omutonzi, ke kabonero ak'omuliro. Kiri kyekyoto ekimu Katonda kye yakuma ffe kwe tusika okuma ebyoto bino bye mulaba wansi. Kati obubonero obwo busatu kuliko amafumu. Obwo bwe butabaazi bw'abajjajja baffe genda mu kitiibwa mu luyimba ekitiibwa kya Buganda nga baka nti twebaza nnyo bajjajja baffe abaatusooka abaalwanirira ensi yaffe gaali mafumu na ngabo. Akabonero ak'effumu kabonero ka butabaazi. Akabonero k'omuliro kabonero ka kitangaala nga tusika ku njuba. Kati gwe n'osikako ekyoto kyoteeka mu luggya ewuwo mu nju ewuwo. Era olaba nti ne baba bayimba mmisa nga waliwo amasannyalaze mangi era bateekawo kando, kabonero ka kyoto. Ne bwe baba bagenda kusaala era basoma dduwa bateekako akabaani, kabonero ka kyoto. Kati teri nzikiriza etalina kyoto kuba nammwe bwe muba mugenda okusiiga evvu ate mumala kuleta nsansa ne muzookera ebweru ate ne musiiga evvu mu bantu. Kabonero akajjajjaffe Kawumpuli. Kale nno bassebo ne bannyabo kubanga mutuwadde okunnyonnyola lwaki enzikiriza eno weeri, lwaki nzikiriza. Kakati bw'otunuulira ebitabo bino Ennyanjula, twakola tutya, obujjajja bujja butya, amayembe gagamba ki, bijja bitya mu Bwakatonda, so si tunnyonnyola kitundu kya busawo bwa Kinansi. Era bwe ntuula wano tojja kumbuuza nti atakulembera abasawo b'Ekinansi ali atya, wadde ng'enzikiriza eno eri related ku busawo bw'Ekinansi ekwatiramu ekitundu eky'obujjajja, naye abantu bangi nga basamize nga tebali mu nzikiriza eno ya buwangwa naki na nnono. Era tebeeramu basamize bokka. Kati ekitabo kino mwe tusinziza. Tuyina ennyimba. Ekitabo kino kye mulaba kiri registered mu Uganda Gazette, kiri gazetted era kyova olaba backcode eno twakigazetinga. Ennyimba ezirimu ez'enzikiriza ziri gazetted. Ekitabo kyaffe mwe tusinziza. Singa ontwala mu kkooti olwaleero oba n'otwalayo omukkiriza yenna, ffe situwanika kintu kirala kyonna. Tojja tuwa Kulaani, tojja tuwa Bayibuli, tojja tuwaki. Era yenze Jumba Lubowa aligaweesa siinaako linnya lya ddiini, siririna. Enzikiriza yange eryo ly'owulira nti Lubowa eryo aligaweesa. Kati amannya tulina erinnya eryalule, erinnya eribbule n'erinnya ery'ekika. Erinnya eryalule ly'erinnya ery'enzikiriza. Tuliwo omwana ng'ayalulwa, ng'akansirwa, ng'atukuzibwa. Kale bassebo ne bannyabo ekitabo kye kino. Njagala kutuuka ku mulamwa kubanga oluusi muyinza obutamanya. Njagala okutuuka ku mulamwa nti bwe tubanga tuyina ekitabo bwe kiti, nga tuyina ekitabo ekizza amateeka, ekyo essinzizo eryo lyolaba ku kitabo kino kungulu kye kitebe kyaffe ekikulu. Era essinzizo lyaffe ligenda kuba lifaanana bwe riti. Era essinzizo lino twamala dde oligulira ettaka lya kawumbi ka ssente ne tulimaliriza ne tuliteeka wali. Kati essinzizo lino tuliteekateeka okulizimba.
nga abaddugavu. Enzikiriza no si Abaganda, si Abalugwala, si Abanyankole, si Abadaama. Nzikiriza ya mwana wa muddugavu. Kyewavudde owulira nga amatikkira gange bakugamba nti gaaliko amawanga 36 naye nga twali tusuubira amawanga 54 agakola olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Kati enzikiriza eno abanaddiini bali bwe bajja bamenyaamenya nga batupenetratinga. Gwayagala okumanya genda osome ku bigambo bya Lord Makawule. Yajja naga nti nsanze eggwanga omutali bulumi, omutali njala, omutali naye okubasobola tubamenye bakaboni. Gwe bwoba oyagala okusiba omuddugavu wa wano teeka ebigambo mu bitabo. Era bw'otunuulira abasawo b'ekinnansi ebitundu 76, 75 ku buli 100 si bayivu. Kyovola nti bakozesa ekitundu ekyokumenyaamenya olulimi lwaffe ne basaanyaawo bwakatonda bwaffe. Naye abaddugavu abatulaba olwaleero, nammwe abantu mwenna abakulembeze ba gavumenti, ab'ebitundu, mwenna abawakati, bassebo ne banyabo, tuyina enzikiriza. Era tubakoowoola mwenna mudde mu buwangwa bwammwe. Ate enzikiriza eno si Abasamize. Wasanga ng'omusamize omu ku kyalo ng'otambudde emitala 6. Bajjajjaffe baasobola batya okubaawo? Baasobolanga batya okubaawo? Abasooka basinzizanga wa mulyoke munyumya amadiini, ebyo bya butaliimu ab'edda beemaliriranga. Kale nno musuule ebinaabayamba naye ate mulyejjusa. Ennyimba ezo mu kitabo kino mweziri. Tulina n'oluyimba nga bw'owulira ekitiibwa ky'obutonzi, nga bw'owulira oluyimba lw'eggwanga, nga bw'owulira ekitiibwa kya Buganda, tulina oluyimba oluyitibwa ekitiibwa ky'obutonzi. Olusozi olw'ettendo walusinga y'ensomwe wanga, obuyinza n'amanyi n'obulamu n'omwe buli, tusanyuke tujaguze tumusuto yonna nnyinimu wanga nnyini byonna lamula jjajjaffe. Ekigambo jjajja kye kitiibwa ekisingiridde mu buzadde. Era nsaba bannayuganda ebitabo bino mubigule, gye biri ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ate tuli mu kuteekateeka ne management okubitwala mu Angelina Bookshop okulabika nga tubitambuza mu mawanga gonna. Ate tuli mu nteekateeka ebikyusa mu Lusoga, mu Lunyankole, mu Luganda, mu Lulugwala ne mu Luzungu. Kubanga abantu baffe eyo yonna gye baawabira. Omulimo gwaffe kwe kuzzaawo ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu nga tununula eggwanga lyaffe. Abaddugavu mulekeraawo okulowooza nti tulina kusinza Bikira Maaliya. Mulekeraawo okulowooza nti tulina kusinza Nabbi Muhammadi. Mulekeraawo okulowooza nti tulina kusinza Yesu. Ensi eno singa Katonda yali ayagala twogere Luwalabu, singa ffenna tuli Bawalabu. Era ekigambo kyaffe ssebo ow'ekitiibwa mukulu Mubajje, kati gwe otwala kino njagala okyetegereze bulungi gy'onoobeera, kubanga eno TV Star, TV ya ggwanga, era bagiyite munyenye y'eggwanga. Kakati bwe ba munyenye ya ggwanga, teri mukulembeze yeebaka n'atunula nga talabye bifa mu ggwanga. Bw'oba oyagala okulaba ebifa mu ggwanga ojja ku UBC, kwe kuli ebintu byonna. Eddoboozi lino kwe liyise, ssebo mukulu Mubajje otula ku lukiiko lwa Interreligious Council. Eriyo enzikiriza ezeetegese obulungi, otuwulidde nti tuli bawandiise, tulina amasinzizo, tuli bakulembeze. Uganda bwe berina abantu obukadde 45 ng'egenda mu bukadde 5, njagala otegeere nti obukadde 10 buli mu buwangwa na nnono. Kakati oyinza okwesanga ffe ab'obuwangwa n'ennono n'abasiraamu tubasinga, lwakuba abantu babadde tebamanyi nti tuli bangi nnyo. Kubanga bw'ogenda mu ekereziya noga nti alina omusale ku mubiri afulume ne faaza agenderamu. Teri muntu ataliiko buwangwa bwe. Kakati bassebo ne bannyabo, nze kye mbasaba nti naffe twetaaga okutula ku lukiiko lwa Interreligious Council, kubanga Interreligious Council gye tuba tulinda ng'ebunyisa abantu bajje nti abo basiyazi, abo bookya masabo,
munagategeera mutya nga tigaliko agoogerera mufune nannyinigo mumusembeze wali mumubuuze kiki bwe tuba twagala okulongoosa ebiri mu buwangwa n'ennono n'okusitula ensi yaffe dde ku ntikko muteekwa kuba toyinza kulagirira muntu kkubo ly'otaayitamu tosobola ate mwenna n'abatula ku lukiiko lwa Inter-Religious Council waliyo abalina amasabo era mbamanyi nga Basamize nga batula ku lukiiko lwa Inter-Religious Council naye Basamize ba buwangwa na nnono abannanfuusi abasawo b'ekinnansi bali b'empisa abasiraamu kati ffe abamanyi ebintu byaffe mutuyite tubyogerere tubinnyonnyole kubanga ebintu bingi bye mulaba ensi bwegenda ebisakati bisigala njagala okubategeeza ekigambo bisiyaganyinza obutakyogerako leero kubanga ne bwe naakyogerako era bayinza obutakireeta ku mpewo naye abantu abagezaako kubanga bayita emmanju obanga beetoloola bwe bati ogenda newesanga ebintu ebizze mu nsi yaffe n'ebizibu byaffe byonna nga bizze lwaki nga bizze lwa butamanya buwangwa bwaffe naffe abamanyi obuwangwa n'ennono katuveeyo tubasomese basabo ne bannyabo yenze Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono weewaawo.